Yesu Kristo yeebazibwe, bantu ba Katonda abalungi. Babuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Yesu Kristo ke kakubo akatono akatutwala mu ggulu. Era emmeeme zaffe ze zitambulira kakubo ako, si emibiri gino gye tulaba. Wabula emmeeme zaffe ezo ze zitambulira ku ako akakubo akatono akatutwala mu ggulu. Emmeeme zaffe ze zitambulira kakubo ako, si mibiri gino gye tulaba. Era ng'Omwoyo Mutukuvu ye muyambi waffe, kakubo akakatono akatutwala mu ggulu. Olwaleero tugenda kwogera ku bubaka ku bibuuzo n'okuddibwamu. Tugenda kwogera ku bibuuzo bisatu era bye bigenda okuddibwamu, ng'ekibuuzo ekisooka kye kibuuzo ekibuuzibwa nga bagamba nti Sitaani yava wa era lwaki yatondebwa. Kye kibuuzo kye tugenda okuba nga ekimu ku bibuuzo bye tugenda okuddamu, Sitaani yava wa. N'ekibuuzo ekyokubiri kye tugenda okuba nga tuddamu kye kibuuzo tugenda kuba twogera ku kyawandiikibwa mu Matayo 15:38. Yesu Kristo bwe yawa abantu ekyokulya naye ne babala abasajja 4,000. Kati ekibuuzo nga kiri nti lwaki babala basajja, lwaki abakazi tebababala? Kati ng'oli abuuza lwaki abakazi tebababalanga ate nga mu maaso ga Katonda ffenna tuli kimu, lwaki babalanga basajja? N'ekibuuzo ekyokusatu kye tugenda okwogerako kye kibuuzo ekyambuuzibwako emabegako ne nkiddamu, naye nakyo katwongere okukirambulula kuba mu kiseera kiri saaweebwa kakisa ku ssaawa eyo kukinnyonnyola kukirambulula, ng'ekibuuzo ekyo kyali kigamba nti kale bambuuza nti omusirikale singa bamutuma mukama we ogenda okubaako ky'akola, naye omusirikale n'alaba nti kye bamutumye kibi mu maaso ga Katonda. Ng'ekibuuzo kiri nti obeera musirikale okola kye bakutumye mukama wo naye ng'olabye ddala ky'okola mu maaso ga Katonda si kirungi. Katugeze nga ekintu ng'oba ekyokulabirako ng'okutta, oli ng'abuuza gwe bakutuma okutta, osobola okutta ng'ate olaba si kirungi mu maaso ga Katonda. Era ne muddamu ne mugamba omusirikale alina kukola ekyo ekimutumiddwa. Kati bye bibuuzo bisatu bye tugenda okuba nga tuddamu. Ekibuuzo Sitaani yava wa era lwaki yatondebwa, n'ekibuuzo lwaki baabalanga basajja bokka, n'ekibuuzo ekyo ekirala ekyogera ku musirikale. Bantu ba Katonda abalungi, njagala tusooke tutegeere nti akaseera kajja kutuuka tuve mu mubiri guno. Bwe tunaava mu mubiri guno otuuke nga oyingidde ensi eya ddala etaliimu kwebuzaabuza. Kati eyo ensi gyonna ayingiramu ey'omwoyo nga toli mu mubiri guno, mu eyo ensi Yesu Kristo ye kabaka. Kyeyava agamba nti obwakabaka bwe si bwa nsi eno, obwakabaka bwe si bwa nsi eno. Kati n'ebyawandiikibwa Mukama by'atuwa olw'okuba Kristo obwakabaka bwe si bwa nsi eno, ye yatuwanga ebyawandiikibwa n'atubuulira ekigambo kye ng'akiwa abo abatali ba nsi eno, ng'akiwa abo abali mu bwakabaka bwe, ng'era akiwa abo abagenda okukitegeera nga si ensi eno bw'etegeera naye nga bali ab'omwoyo bwe bategeera. Era tulina okumanya nti ebigambo bino byakwekebwa, bya kyama, nga w'olaba Yesu w'ayogera mu Lukka 8:10 n'agamba ggwe oweereddwa okutegeera ebyama by'obwakabaka bwa Katonda. Naye eri abalala biri mu ngero, batunule nga tebalaba, bawulire nga tebategeera, kubanga ebigambo bino abituwa nga agenderedde bbiwaabo abali mu bwakabaka bwe era abanoonya obwakabaka bwe.
obutali bwa mubiri guno. Era Yesu n'agamba nti endiga ze ziwulira eddoboozi lye. Kati katutandike n'ekibuuzo ekyo, Sitaani yava wa? Bantu ba Katonda abalungi, njagala tusooke tutegeere nti Mukama Katonda bwe yatonda Lusifa, kubanga ye Mukama bwe yali atonda teyatonda Sitaani. Nga bw'omanyi Sitaani mubi nnyo, ogusota, kwegamba mubi nnyo, ali evil, kibi, Sitaani kibi. Naye Katonda ye teyatonda kibi. Kubanga tulaba mu Ezeekeri, tusobe tulabe nga mu Ezeekeri, laba nga mu Ezeekeri 28:15. Soma Ezeekeri awo wonna, Ezeekeri 28, 13, 14, 15. Ojja kulaba nti Katonda bwe yatonda Lusifa yali kitonde kirungi. Sitaani kubanga ye Sitaani okubeerawo, Lusifa yamala kugwa n'ava mu bulungi buli n'alyoka afuuka Sitaani. Mu Ezeekeri 28, soma 13, 14, 15. Katonda yatonda Lusifa nga mulungi, nga kitonde kirungi. Kati we yaggyibwako obwo obulungi n'afuuka ekitonde ekibi, bw'etyo ekibi we kijja. Naye nga ye Katonda yatonda Lusifa nga mulungi. Era olaba mu Ezeekeri 28:15 lugamba nti yali mulungi okutuusa ekibi bwe kyasangibwa mu ye. Kasita yaggyibwako obulungi n'afuuka ekibi, kasita yaggyibwako kubanga ye kasita, kubanga ekibi kino kijja kitya? Katonda yatuwa okwesalirawo wiiru, yatuwa okwesalirawo okole ekirungi oba okole ekibi, nga weesaliddewo nga tebakukase. Kati nga w'osalawo n'okola ekibi n'otagoberera kwagala kwa Katonda, olwo lw'ogenda mu kibi. Gwe bw'osalawo n'okola ekikyo ggwe kye weeyagalira, si Katonda ky'ayagala, olwo kye kibi. Kati nga kitegeeza nti ekibi kitegeeza okuba nga tewali kwagala kwa Katonda, ng'okoze nga ggwe bw'oyagala. Kati ekyo Katonda kyayagala kibeere mu ffe, olwo kyayagala kikolebwe ku nsi. Ye kyayagala, si ffe kye twagala. Mu bwakabaka bwa Katonda kyayagala kye kikolebwa. Kati Lusifa kasita yakozesa wiiru ye okusalawo kwe n'akola ye kyayagala, si Katonda kyayagala, eyo ensibuko y'ekibi. Ye yasalawo akole kyayagala, yakozesa wiiru ye okusalawo kw'emmeeme ye akole kyayagala, si Katonda kyayagala. Kakitegeeza ekibi kitegeeza okubulawo kw'ekyo Katonda kyayagala kikolebwe. Ye n'akola ekikye kubanga yali mulungi. Laba mu Ezeekeri 28:17. Kubanga olw'obulungi bwe omutima gwe yawulira nga gusituddwa waggulu olw'obulungi bwe n'olw'ekitangaala ekyali ku ye. Ezeekeri 28:17. Kakitegeeza Katonda bwe yali atonda teyatonda Sitaani, wabula ye yatonda Lusifa nga mulungi, ng'era amayinja ag'omuwendo gali ku ye. Era yatonda ye Katonda ng'atonze Lusifa omusinza, ye yali atonze musinza anaasinzanga. Era wava mu kitiibwa kya Katonda wasala wakola ekikye, kuba Katonda yali yamuwa okusalawo nga ffe bwe yatuwa okusalawo. Katonda weesalirawo ogoberere ekitangaala oba ekizikiza, ogoberere Katonda ky'ayagala, oba ggwe ky'oyagala ggwe nga ggwe. Kati ye Lusifa kasita yasalawo akole ekikye nga si Katonda kyamugambye. Kati okubeera nti Katonda kyagala si kye kikoleddwa, ekyo we kibulawo mu kitonde. Katonda kyagala kikolebwe ne kibula mu kitonde kyonna, ekitonde ne kyesalirawo, ekyo kye kibi, y'ensibuko y'ekibi. Ekibi kitegeeza okubulawo kwa Katonda ky'ayagala. Okubula kwegamba kitegeeza God's will webulawo, wabeerawo man's will. Kati ekyo ekibi. Kati ye Sitaani, olw'okuba kyatandikira ku Sitaani n'akola ye kye yasalawo, si Katonda ky'ayagala, olwo kye kibi.
kati omulala yenna akola ekibi aba afuna kikola kya Setaani eyatandika ekyo. Naye nga ye Katonda bwe yali atonda yatonda Lusifa nga mulungi era yatonda musinza. Era Lusifa w'amala okuva mu ekyo Katonda ky'amutonze okubeera, Katonda kwe kusalawo atonde omuntu ng'omuntu musinza nga tuli ba worshiper. Tudde mu kifaananyi kya Lusifa kuba omusinza yali avudde mu kifo kye. Kati kitegeeza ekibuuzo ekibuuziddwa nti Setaani yavaawa oba lwaki baamutonda? Okusalawo Katonda kwe yatuwa ye kwe yakozesa Lusifa n'asalawo aleme okukola Katonda ky'ayagala y'akola ekikye. N'olwaleero Katonda ky'ayagala tusaba ne tugamba nti leka ky'oyagala kikolebwe ku nsi nga ekikolebwa mu ggulu. Ekyo Katonda ky'ayagala kibeere mu ffe. Kati ekyo we kyava mu Lusifa kwe kufuuka Setaani, kwe kuggyibwako amayinja g'omuwendo n'obulungi bwonna, n'afuuka mubi, n'afuuka hora, n'afuuka ng'atiisa nga muzimu. N'abo bonna abaamugoberera. N'olw'ensonga eyo nsuubira nti abadde alina ekibuuzo ekyo mu mutima gwe olina ky'otegedde. Ate bino ebintu bya kyama, byakwekebwa, naye endiga ze ziwulira eddoboozi lye. Kati ekyo nsuubira nti olina ky'oyizeemu nti ye Katonda yatonda Lusifa nga mulungi era nga musinza, nga si Setaani, wabula ye waakozesa okusalawo okwamuweebwa munda mu ye asalewo akole ekikye, si Katonda ky'ayagala, awo we wava ekibi, awo kwe kufuuka ekibi. Naye nga ye Katonda yali amutonze nga kitonde kirungi. Kyali kitonde kirungi. Era n'ekirala ekyokulabirako, labira ku muntu. Katonda bwe tulaba mu Lubereberye 2:7, Katonda n'assiza muntu omukka, omuntu n'afuuka emmeeme ennamu. Emmeeme ennamu. Katonda teyatonda muntu nga mufu, yamuteekamu obulamu obubwe, omuntu n'afuuka emmeeme ennamu. Era n'amugamba nti mu Lubereberye 2:17, bw'onaalya ku muti gw'okumanya obulungi n'obubi tolirema kufa. Nga kyategeeza talirema kufiirwa bulamu bwa Katonda bw'alirya ku muti ogwo. Era omuntu bwe yalya ku muti ogwo n'afiirwa obulamu bwa Katonda, bwe tutyo ffenna mu Adamu ne tuba nga twafa mu Adamu. Ne tuba nga buli muntu ozaalibwa ku nsi ozaalibwa mu kibi, ozaalibwa mu mmeeme, wafa nga tolina bulamu bwa Katonda, nga weetaaga Kristo obulamu ajje olyoke ofune obulamu. Kati olw'okubanga ffenna tuzaalibwa mu kufa, tekitegeeza nti Katonda yatonda omuntu nga mufu, wabula Katonda yatonda omuntu n'amusizaamu omuntu n'afuuka emmeeme ennamu. Omuntu bw'ayonoona n'alya ku muti guli, awo we yafiirwa obulamu. Kati ekyo kikulage n'ekya Setaani tinga Katonda bw'ataatonda muntu mufu, naye ng'olwaleero mu Adamu bonna baafa, ne Setaani bw'ali, Katonda teyatonda Setaani, yatonda Lusifa nga musinza, wabula ye n'akozesa okusalawo kwe n'akola ye ky'ayagala, si Katonda ky'ayagala, bw'atyo n'afiirwa obulamu bwa Katonda ne yeeyawula Katonda. Bw'atyo ne yeeyawula Katonda, ne kuba ng'okufa kwajjira mu ye ne kubuna ensi yonna. Ekyo nakyo kikuwa ekyokulabirako. N'olw'ensonga eyo nzikiriza nti oyo yenna awulira n'omutima gwe alina ky'ategedde. Bw'aba badde awo alina ekibuuzo ekyo nga yeebuuza ye Setaani yavaawa? Kati kye kibuuzo ekisooka ekyo tukizzeemu, ekibuuza nti Setaani yavaawa. Ekya Adamu kikuwa ekyokulabirako, kubanga ffenna wano ku nsi tuzaalibwa mu kizikiza nga tetulina bulamu bwa Katonda, nga mu Adamu ffenna twafa. So ng'ate newankubadde ffenna tuzaalibwa mu kizikiza nga tetulina bulamu bwa Katonda, nga twafa mu Adamu, Katonda teyatutonda bwe tutyo nga tuli bafu. Katonda ye yasiza mu Adamu, yasiza muntu, omuntu n'afuuka emmeeme ennamu. Era Katonda n'alabula omuntu nti bw'onaalya ku muti guli ogw'okumanya obulungi n'obubi tolirema kufa.
omuntu bwe yagulyako kwe kufa. Kati wabaayo n'omulala badde abuuza ekibuuzo ng'agamba lwaki Katonda yatutonda tuli bwe tuti? Era n'ekyokulabirako ekirala, labira ku baana ba Isirayiri bangi baazaalibwa Misiri, beesanga bali Misiri nga Falaawo yabafuga, era nabo baali badde wabaayo abeebuuza tebagamba ndi lwaki Katonda yatutonda tuli Misiri nga tuli mu kufugibwa. Nedda, e Misiri baagendayo bugenzi. Jjukira Josefu yagendayo bugenzi. Josefu baamutundayo butunzi ne bamutwalayo. Si ye waali ewaabwe, era baali bakimanyi bali ku buddu, naye si waabwe, bajja kgenda mu nsi ensuubize. Kati ebintu bino bya lugero, era buli bye tula mu Bayibuli Katonda yabituwa bitulage ki kye tulimu n'ewa gye tulaga, ye twatuuka tutya we tuli. Ekibuuzo ekirala kye kibuuzo eky'omusirikale. Omwami omu yambuuza ekibuuzo kino, era we naddamu wayinza okuba yaba taakitegeera bulungi kubanga saaweebwa budde kukinnyonnyola mu bulambulukufu, ng'abuuza nti singa omusirikale bamutuma ekyokulabirako, mukama we n'amugamba agende oba akuba omuntu oba akole ekintu nga mu maaso ga Katonda n'omusirikale alaba si kituufu, ng'oli abuuza omusirikale asaanye okukikola oba ye alina kukola kisaanidde mu maaso ga Katonda. Kaakati tulina okumanya nti naffe kennyini tuli basirikale aba Kristo, naye omusirikale yenna teyeesalirawo. Omusirikale teyeesalirawo ky'alina kukola. Omusirikale kaabeere omu, kababeere bangi, tebeesalirawo. Omusirikale abeera nga bw'olaba omubiri nga tegulina wiiru, naye nga wiiru eri mu mmeeme, naye ng'ate buli lw'olaba omubiri n'emmeeme weeri, n'emmeeme yeesalawo si guno mubiri. Era emmeeme bw'esalawo, era emmeeme eyonoona yeefa. Era guno omubiri gwe gudda mu ttaka, si gwe guvunaanwa ku bibi, wabula emmeeme. Kati n'omusirikale gw'olaba, n'omusirikale yenna gw'olaba, manya nti si ye y'asalawo, wabula mukama we w'amutuma. Ekyo mukama we ky'amutumye, mukama we y'avunaanwa, era okusalawo kuba eri mukama we. Nga wola omubiri guno osobola ogukwata n'ogenda n'onywa omwenge, naye bw'onywa omwenge avunaanwa ye mmeeme, kuba ye yasazeewo, si mubiri guno. Emmeeme yevunaanwa, era guno omubiri we gunadda mu ttaka, emmeeme ng'evunaanwa, nga kiri ku mmeeme nti wakola kino, kuba okusalawo kuli mu mmeeme. Kati n'omusirikale yenna okusalawo kwe kuli wa mukama we, nga naffe tuli basirikale mu Kristo, tetwesalirawo kyakukola. Kristo ky'atugamba kye tukola, tetwebuuza ku kintu kyonna wabula ye Kristo ky'atugamba ffe kye tugoberera. Ffe tubeera tulinze bulinzi, kati atugamba ki? Ekyokulabirako kye kino, ekyokulabirako ekirungi kye kino, kye kya Dawudi. Tulabe Dawudi ne Uriya, kubanga Dawudi yatwala omukyala wa Uriya. Kubanga jjukira, Dawudi w'amala okutwala mukyala wa Uriya, Dawudi ono bw'atumya Uriya ajje akomewo aveeyo mu lutalo, nga Dawudi ayagala Uriya asuubire nti olubuto olwa mukyala we lulwe Uriya. Naye Uriya bwe yajja teyakola Dawudi kye yali asuubira. Kati Dawudi n'awa Uriya ebbaluwa agitwalire Jowabu omukulu mu basirikale, ng'ebbaluwa eno egamba Jowabu atwale Uriya amuteeke mu maaso ku lutalo wennyini, awali olutalo olw'amaanyi w'anaafiira. Ekyo kye kiri mu Samwiri ekyokubiri 11:15. Samwiri ekyokubiri 11:15. Bawa Uriya ebbaluwa agitwalire Jowabu omusirikale abakulira, ng'ebbaluwa emulagira nti Uriya ono bamuteeke mu maaso ku lutalo wali w'anaafiira. Kakati era bamutwalayo,
Uriya yafa. Era Uriya yafa, amawulire ne gakoma wa Dawudi nti omuweereza Uriya yafa mu lutalo. Kaka tulaba Samwiri ekyokubiri 12:9. Samwiri ajja ali mu kuvunaana Dawudi, amugamba omusajja watwala mukyala we, ate n'omusajja n'omutta. Tebaavunaana Jowabu akulira abasirikale eyalagira Uriya agende wali mu maaso olutalo oluli olw'amaanyi afiirewo, wabula baavunaana Dawudi eyawa ekiragiro, kuba Dawudi ye yawa bbaluwa n'aweereza Jowabu n'amugamba Uriya muteeke wali mu maaso ddala awali lutalo w'anaafiira. Kati kino kikulage nti ono Jowabu ye baamulagira ateeke Uriya wali mu maaso w'anaafiira. Jowabu ye yakola kya mukama we Dawudi kyamugambye. Era tulaba okuvunaana we kwajja eri Dawudi nti gwe watta. Kati ekyo kyongera okulaga nti omusirikale yenna ayina kugoberera kiragiro kya mukama we. Omusirikale lugero, parabo, si bye bino ebyensi, parabo. Naffe kennyini mu Kristo tuli basirikale ba Kristo, tulina kukola Kristo ky'atulagidde. Era oyo yaba yasazeewo yaba avunaanwa. Kati naffe Kristo aba alina ky'atulagidde. Ffe tetutunuulira by'abantu, abantu boogera bino balowooza bino, ffe tutunuulira Kristo. Kuba y'agenda okubeerawo okulamula ensi, y'agenda otulamula. Ffe gwe tutunuulira, seeno ensi egenda okuggwaawo. Bino ebintu bya kyama byakwekebwa, ng'era Kristo abiwaabo baasiimye, abiwaabo abanoonya obwakabaka bwa Katonda. Kyovola ne Pawulo yayogera olaba mu Baruumi 11:25. Pawulo ayogera n'Abaruumi n'abagamba tayagala babeere mu butamanya obw'ebyama bino, kubanga baba nga bali mu butamanya bajja kugoberera amagezi gaabwe ag'obulimba, obuzibe bw'amaaso obuli mu baana ba Isirayiri abamu. Banaagenda okulaba ng'ate abo ab'amawanga bajjuziddwa. Pawulo kye yali agamba nti abaana ba Isirayiri bakkiriza nti amazima gajjira bo, naye nga kyagezaako okulaga bano balina obuzibu bw'amaaso, naye abo abalowooza nti ekigambo kyajjira bo banaagenda okwetegereza ng'ate ab'amawanga bajjuziddwa, be balowooza nti bo ekigambo tekyajjira bo. Baruumi 11:25. N'olw'ensonga eyo suubira ekya Dawudi kijjayo nnyo amakulu, kuba ebigambo bino Mukama yabiteekamu okutusobozesa. Yamanya nti ebibuuzo biribaawo, ye Mukama yamanya ebibuuzo biribaawo, kuba ebintu byonna bye tulaba mu Bayibuli n'okutonda omuntu kyali kitundu ku kununula muntu. Katonda okutonda omuntu kyali kitundu ku nteekateeka y'okununula omuntu, okununula emmeeme. Katonda ye yali alabye ekiribeerawo mu maaso, n'atuteekera enteekateeka zonna ezinaatuyigiriza, ezinaatulaga nti okuva mu ntandikwa yali alina enteekateeka okununula omuntu. N'olw'ensonga eyo ekibuuzo ekyo nakyo tukyogeddeko era kiddiddwamu. Abadde akiina muli ng'agamba omusirikale bw'aba atumiddwa naye nga kyagenda okukola naye alaba si kituufu mu maaso ga Katonda akikole, oba agondere mukama we kyamugambye, oba agaana okukikola kuba si kituufu mu maaso ga Katonda. Ffe kennyini tuli basirikale ba Kristo, tulina kukola ekyo Kristo ky'atulagidde. Iffe tulina mugondera ekyo Kristo ky'atulagidde, kubanga ye kabaka. Nga bw'olaba Dawudi yali kabaka, n'awandiikira Jowabu ebbaluwa n'amugamba we Uriya amuteeka eri mu maaso mu lutalo w'anaafiira. Era ye Jowabu yakola mukama we kyamugambye, era Uriya n'afa. Naye tulaba mu Samwiri ekyokubiri 12:9, okuvunaana we kwajja baavunaana Dawudi eyasalawo. Tebaavunaana Jowabu eyatwala Uriya, wabula Jowabu ye yagondera biragiro bya mukama we. Era nzikiriza nti ekyo ekibuuzo nakyo twongedde okubaako kye tukitegeerako, kuba baakimbuuzaako naye kiyinza okuba wali ataakitegeera bulungi, kuba saaweebwa budde kukinnyonnyola bulungi.
Kati ekibuuzo ekirala era ekisembyeyo, ng'ekibuuzo kino kye kisembyeyo kubanga kyo kiwanvu, ekyokuddamu kyakwegendereza, kyakuwuliriza na kwekenneenya nnyo. Ekibuuzo kino kikwata mu Matayo 15:38, ng'ekibuuzo kino kyogera ku Yesu Kristo bwe yaliisa abantu 4,000 naye ne bagamba abasajja 4,000. Kati ng'ekibuuzo kiri nti lwaki baali tebabala bakazi? Lwaki tebaali tebabala bakazi? Ng'ono kwegamba ye ekibuuzo ky'alina, ffenna tuli twenkanankana mu maaso ga Katonda, naye nga yeebuuza lwaki bwe baabala abantu 4,000 ne bagamba abasajja. Bantu ba Katonda balungi, ebigambo byonna bye tulaba mu byawandiikibwa, byonna Yesu bye yayogera ne bye yakola, byonna parable, lugero. Byonna lugero bye tulaba, byonna lugero. Okutandikira ddala tulina okumanya nti Katonda okutonda Adamu ne Eva olwo lwonna lugero, ng'atusongera ku nteekateeka ye ey'okununula omuntu. Okutonda Adamu ne Eva lugero, nga mulimu amakulu amakusike, era amakulu amakusike ago gaali gatulaga ekigenda okubeerawo, nga gatulaga omwoyo ate nga gatulaga n'omubiri, gatulaga ekkanisa, gatulaga ne Kristo, gatulaga emmeeme. Katonda okutonda omukyala ate n'atonda n'omwami, kubanga tulina okusooka ne tujjukira nti Katonda atonda Adamu amussizaamu omukka, omuntu afuuka emmeeme ennamu. Adamu kaakati Adamu ono omusajja Katonda gwe yatonda, kati ate Katonda mu Adamu aggyamu olubiriizi. Olubiriizi bino kitundu ku mubiri gwa Adamu, ajje mu mubiri gwa Adamu, mu lubiriizi Katonda akozeemu omukyala. Kati omukyala ye bamuggye mu lubiriizi lwa Adamu. Kati ate mu mukyala olw'okuba yazaala n'awa obulamu ensi, abalala bonna ne bava mu mukyala. Kaali kabonero akalaga ensonga lwaki balaga nti babala basajja bokka bokka. Kaali kabonero akatulaga nti bwe tuva mu bulamu buno, ekyo ekyava mu Katonda kye kiramu, ekyava mu mubiri tekiriiwo. Kaali kabonero akatulaga nti ye Katonda, kaali kabonero akatulaga nti omusajja ono akiikirira omwoyo ekyava mu Katonda. Olw'okuba Adamu yava mu Katonda ne Kristo n'ajja ye Adamu owookubiri, naye nga ye wookubiri okuva mu Katonda. Okuva mu Katonda. Kati y'ensonga lwaki omusajja akiikirira ekkanisa. Ne ku mbaga y'omwana gw'endiga tulaba nti Kristo ye guruumu, ye mugole omusajja, ekkanisa ye mukyala. Bino byonna bya lugero, baba bali mu tulaga nti ababiri bagenda kufuuka kimu, ekyava mu Katonda n'ekyomubiri bagenda kufuuka kimu, ng'omukyala kyekyomubiri. Naye bino ebintu Mukama abireeta mu ngero okusobola otwanguyiza okutegeera enteekateeka ye ey'okununula omuntu. Nga Kristo akiikirira ekkanisa, nga Kristo akiikirira ekkanisa ey'omu ggulu ey'ekitangaala, ng'ate omukyala akiikirira ekkanisa eya wano ku nsi. Nga Katonda bwe yajja mu olubiriizi mu Adamu n'akola omukyala, kati nga kiraga naffe Katonda agenda kuggya obulamu, agenda kuggya mu mubiri gwa Kristo eyava mu ggulu akole ekkanisa. Ffe tubeeremu nga Eva bwe yali mubiri gwa Adamu, naffe tubeere mubiri gwa Kristo. Naffe tubeere mubiri gwa Kristo.
Era bantu ba Katonda abalungi nga bw'olaba nti omwana abeera mu lubuto lw'omukyala ng'ali mu kizikiza nga talaba, naye gy'ava ayingira mu nsi eno ng'ali mu kizikiza, n'ajja okuva mu lubuto lw'omukyala omwana ng'ali mu kizikiza ng'amaaso tegalaba, bw'atyo bw'ayingira mu eno ensi. Era kaali kabonero akatulaga nti bwetyo ffenna tugenda okuyingira mu nsi nga tuli mu kizikiza, nga kwegamba nga kinnyonnyola naffe tugenda kuyingira mu eno ensi nga tuli mu kizikiza. Era omukyala ono omukyala akiikirira ekkanisa, era omukyala ono yeewa okununulwa, ali mu mubiri, kuba kikulaga omukyala ye wa mubiri naye nga lugero, kubanga yaggyibwa mu mubiri gwa Adamu nga lugero, so ng'ate ye Adamu Katonda yamussizaamu omukka. Kabonero kaali kalanga ekkanisa nti ekkanisa eno ey'omubiri ejja kutuuka efuna obulamu, kubanga omukyala ye kkanisa, omukyala kabonero akategeeza ekkanisa, ng'era eno ekkanisa yeenaanunulwa n'eyambazibwa ekyambalo etwalibwe mu ggulu efune obulamu bwa Katonda. Y'ensonga lwaki mu Kubikulirwa 12 olusooka n'olwokubiri Mukama alaga Yokaana omukazi ng'ayambadde enjuba, so omusajja naye omukazi. Katonda ng'akulaga nti ekkanisa egenda kununulwa, ekkanisa ebadde mu mubiri egenda kununulwa, kubanga ono omukyala y'azaala, omukyala ono y'azaala, naye omukyala gw'azaala gwe bayita omwana child azaalibwa. Kino Mukama kye yalaga Isaaya mu Isaaya 9:6 n'agamba a child is born, a son is given. Kati omwana azaalibwa okuva mu mukyala child azaalibwa, naye ate Katonda ye gw'agenda otuwa agenda tuweebwa buweebwa, agenda tuweebwa. Nga olaba Yesu yazaalibwa, naye oyo Yesu eyazaalibwa mu ye Katonda n'atuwa omwana we, mu ye Katonda n'atuwa omwana we. Era ye Mary n'alaba nga yazaala omwana, n'ate ku musaalaba omwana oyo n'atamuyita maama, akabonero akalaga nti mwoyo eyazaalibwa mu mubiri ate Katonda atuwaddemu omwana we. Kati bino byonna bya ngero. Kati obutabala bakazi ne babala abasajja bokka, Yesu yali ali mu tulaga nti bwe tunaagenda mu nsi ey'omwoyo, ekyaddala kye kigenda okubeerawo, ekitali kyaddala tekiriiyo, tekigenda kubeerawo mu nsi ey'omwoyo, era tebakiraba. Y'ensonga lwaki abakyala baali tebababala. Kaali kabonero akatulaga wa gye tulaga mu mwoyo. Bino byonna Yesu abikola bya mu ngero, atulaga wa gye tulaga, kubanga okuva mu lubiriizi lwa Adamu Katonda akola omukyala, okuva mu lubiriizi Katonda akola omukyala. Ne batulaga, kiba kitulaga nti omukyala avudde mu mubiri, naye ate omukyala akiikirira ekkanisa. So jjukira omubiri, kizaalibwa omubiri mubiri, ne kizaalibwa omwoyo mwoyo. Kati obutabala bakazi, Yesu yali atulaga nti eky'omwoyo kyekyaddala, kyekirabibwa, kubanga Yesu byayogera bino yali awa abo ab'obwakabaka obw'omwoyo obw'omu ggulu, kubanga obwakabaka bwe si bwa nsi eno. Y'ensonga lwaki n'abo abayita Mwoyo Mutukuvu ne bamuyita maama baba bali mu kuvvoola Katonda, kubanga baba beerabidde Mwoyo Omutukuvu bali mumuyita mukyala, okwo kuba kuvvoola Katonda. Y'ensonga lwaki olaba ab'amadiini bakuliriza nnyo, ne bakuliriza Mary, ne bakuliriza n'owulira nti balina ne bamaama b'omu mwoyo, ebyo byonna biba bya kuvvoola Katonda. Era njagala kukubuulira abantu ba Katonda abalungi, ye Katonda olwedde mu kutonda omuntu yali akimanyi nti yali amanyi ekibi engeri gye kirijja, era ng'akimanyi nti ekibi kigenda kuva mu mubiri. Omubiri guno gugenda kukola kinene nnyo, omuntu aligoberera omubiri n'alyoka ayonoona. Kati olw'okuba omukyala ono baamuggya mu lubiriizi lwa Adamu nga mubiri, Katonda kyava agamba Adamu, kubanga wawulirizza mukyala wo, kubanga wawulirizza mukyala wo, nga amakulu agalimu emabega wagoberedde omubiri. Amakulu agalimu nti kubanga wagoberedde omubiri,
n'amugamba kubanga wawuliriza mukyala wo, kyategeeza kubanga wagoberedde omubiri. So nga ate tulamba Baruumi 8:6 okugoberera omubiri kwe kufa. Okugoberera omubiri kwe kufa. N'olw'ensonga eyo bantu ba Katonda abalungi, ensonga lwaki baabala basajja ne batabala bakazi, Katonda yali ayagala munda mu ffe, naffe tukyebuuze lwaki. Olwo Omwoyo asobole otulungamya tutegeere nti omukyala n'omusajja kyama lugero. Era kyovula ne Pawulo yayogera n'agamba njogera ku bufumbo obw'omukyala n'omwami, naye ng'ate ntegeeza enkolagana ya Kristo n'ekkanisa. Y'ensonga lwaki mu ggulu teri ng'ono musajja ono mukazi. Mu ggulu ffenna tuyinga bamalayika, naye nga wano ku nsi atuleeta bw'atyo olw'okututeekateeka ku lugendo lwaffe olw'okuddayo kakuba akatono tudde mu ggulu. Kati bino byonna Mukama abireeta olw'obulungi bw'abo abanoonya Katonda, asobole okutulaga enteekateeka ye okuva ku ntandikwa ey'okununula emmeeme y'omuntu. Okuva ku ntandikwa Mukama yalina enteekateeka okununula omuntu. Y'ensonga lwaki byonna by'olaba engeri gye yatondamu byonna byali nteekateeka kulaga nti agenda tununula. Ayina enteekateeka otununula, nga buli kye tutunulako ku nsi kitujjukize nti ali mu tununula era atwagala. Era y'ensonga lwaki olaba nti Sitaani ye alondoola mukyala. Siga nti talondoola baami, wabula alondoola eky'omubiri. Sitaani alondoola eky'omubiri kubanga omukyala yava mu lubiriizi lwa Adamu mubiri. Y'ensonga lwaki olaba mu Kubikkulirwa 12 soma olwa 13, 17 ojja kulaba nti Sitaani bwe yasindikibwa ku nsi n'abonyaabonya omukyala. Omukyala akiikirira kkanisa, naye ng'omukyala oyo ye yazaala omwana kubanga ekkanisa yegenda mu kkanisa ewagenda okuva omwana wa Katonda ayogerwako. Mu kkanisa ekkanisa kitegeeza bizimbe, wabula kitegeeza Katonda w'ayogerera. Mu Kubikkulirwa 12 soma olwa 13 olwa 17 ojja kulaba nti Sitaani bwe yasuulibwa ku nsi n'abonyaabonya omukyala. Kitegeeza kkanisa, tekitegeeza nti takema basajja, wabula kitegeeza kkanisa. Era kitegeeza nti Sitaani mwe yeekweka. Y'ensonga lwaki olaba ne mu Kubikkulirwa 17, 18 bakabaka b'ensi bakulembera omukyala. Kitegeeza eky'omubiri y'abafuga, kitegeeza eky'omubiri, amagezi g'omubiri ag'abantu, kubanga bino ebintu bya ngero. Yesu Kristo yabikola nga bya ngero okuswaza abagezi b'ensi eno batunule nga tebalaba, bawulire nga tebategeera, nga bw'olaba mu Luka 8:10 Yesu agagga oweereddwa okutegeera ebyama by'obwakabaka bwa Katonda, naye eri abalala mu ngero, batunule nga tebalaba, bawulire nga tebategeera. Kati omukyala ono lugero bantu ba Katonda abalungi, lugero. Y'ensonga lwaki olaba ne kabere Abrahamu ne Saara era nakyo kyalina amakulu agalaga paati y'omukyala ne galaga paati y'omusajja. Olwaleero twogera Katonda wa Abrahamu, tetwogera Katonda wa Saara. Ate tumanya nti Saara yaleeta ekirowoozo Abrahamu agende afune omwana n'omukyala oli. Byonna byali bya lugero nga biraga paati y'omukyala, era nga byonna lugero bitulaga nti ono ow'omubiri agenda okuvaako obuzibu. So nga tekitegeeza nti leero nti oba omukyala waliwo ekyenjalo, wabula bino byonna babyogera mu ngero. Babyogera mu ngero okuswaza abagezi b'ensi eno batunule nga tebalaba, bawulire nga tebategeera, bawulire nga kwegamba bawulire naye nga tebategeera. Y'ensonga lwaki olaba ne mu Bakolinso ekisooka 11:2 Pawulo ayogera ku musajja omu, omwami omu. Bino ebintu bya lugero. Soma Abakolinso ekisooka 14:3-5 ng'agamba ebananga balina kye baagala okuyiga abakyala
bawuze babba baabwe ewaka. N'agamba kiswaza abakyala okwogera. Kye yali ategeeza nti kiswaza ekkanisa okwogera nga tewulidde Kristo, kuba ekkanisa ye bride ye mukyala, Kristo ye musajja. Wagamba abakyala kiswaza okwogera, kitegeeza kiswaza ekkanisa okwogera nga tewulidde Kristo ng'eyogera byayo. Era mu Bakolinsi ekisooka 11:2 n'agamba omusajja ali omu, omwami ali omu yekka. Bino byonna ayogera ku Kristo. Wayogera mu Bakolinsi ekisooka 14:3-5 n'agamba baba balina ekyokwogera basooke babuuze babba baabwe ewaka. Ooluganda ewaka waffe wewa? Tokimanyi nti eno ensi si waffe? Obutuuze bwaffe buli mu ggulu y'ewaka. Bino ebintu bya ngero biba bitegeeza Kristo na kkanisa. Kristo na kkanisa. Era kyovula we tunaabeera mu ggulu teri musajja teri mukazi, wabula tugenda kuba nga bamalayika, kubanga bino bituyamba eno ku nsi kulaba ku lugero Kristo bw'anunula ensi n'enteekateeka ye y'okununula ensi, nga buli kye yatonda kitundu ku nteekateeka y'okununula ensi. Buli kimu, oba njuba oba nnyanja oba nsozi, byonna n'olufu olubeera mu bbanga, byonna bitundu ku nteekateeka y'okununula emmeeme y'omuntu. Nga bw'olaba nti yatonda omusana, enjuba, n'atonda ennyanja, n'atonda ensozi, byonna osobola obbiraba nti biri mu nteekateeka, birina kye bitegeeza ku nteekateeka y'okununula omuntu. Kati naffe n'atutonda ffenna nga tuli kitundu ku kununula emmeeme, ng'emmeeme enoonya amazima. Buli kyetunuulira ku nsi ekitonde, oba etunuulidde muntu oba kitonde kyonna, erina kyeyigirako ku nteekateeka y'okununula emmeeme, ku nteekateeka y'okununula emmeeme. Bantu ba Katonda abalungi, kubanga omukyala akiikirira ekkanisa. Y'ensonga lwaki Mukama akossa Rahabu, akossa mukyala, ekibuga kyonna ne bajja okirumba, omukyala n'awona, nga naye waliwo okulamba, bamuwadde akagoye akamyufu. Kaali kabonero ekkanisa egenda okununulwa, egenda kubanga kuliko akalambe, nga te ekkanisa eyo yali yawuliziganyaako n'abo abagenda okujja. Yali yawuliziganyaako. Y'ensonga lwaki Mukama atusindikira omubeezi Omwoyo Mutukuvu, atuteekateeka atulambe, akaseera kali katuuke ye ng'ababe yabalamba. Ye ng'ababe yabalamba. Kati guno ebiri mu mubiri si bya ddala, eby'omwoyo bye bya ddala. Kati omukyala yaggyibwa mu lubiri lwa Adamu mubiri, y'ensonga lwaki si wa ddala tebamubala. Kati ate omwami ye Katonda n'amussizaamu n'afuuka emmeeme ennamu ye wa ddala. Kati bino byonna lugero kutulaga ngeri gye tugenda wa Katonda, lugero kutulaga nti mugoberere omubiri, mugoberere omwoyo. Kubanga omwoyo abantu tebagulaba, naye omubiri bagulaba. Omukyala bamulaba naye omwami tebamulaba. Ekkanisa bagiraba naye Kristo tebamulaba. Kyava agamba mugoberere omwoyo, temugoberere omubiri. Mutambule olw'ekyo kye mukkiriza, si ekyo kye mulaba. Kati bino byonna lugero. Baba tebagamba ono omukyala gw'olaba wano ku nsi, lugero. Kati bw'osoma nti abakyala teboogera nga awantu wonna, babuuze babba baabwe, tebagamba abakyala, lugero, parable. Bw'okitegeera bw'otyo, obanga bali abasoma nti omwenge ne bagenda n'ogunywa ne bagunywa, ne bagamba ate oba yakola omwenge. Bino ebintu biri mu ngero, naye byabatono, ng'abangi bagenda kutunula nga tebalaba, bawulire nga tebategeera. Nteekateeka ya Kristo bw'ati bwe yakola, Luka 8:10. Gwe oweereddwa okutegeera ebyama by'obwakabaka bwa Katonda. Abalala batunule nga tebalaba, bawulire nga tebategeera. Batunule naye nga tebategeera. Y'ensonga lwaki olw'okuba Katonda ayagala tugoberere omwoyo, kubanga laba yatuweereza Adamu wa kitangaala, n'atuweereza Adamu owookubiri. Wabula tebagamba Eva owookubiri, wabula Adamu owookubiri.
era n'agamba omwana w'omuntu, son of man. Tebagamba son of woman, son of man. Katonda ng'ali mu tulaga nti ow'omwoyo. Naye nga bino ebintu bya mu ngero byakwekebwa, bya mu ngero. Kyova olaba Yesu Kristo yali ayogera n'Abafalisaayo mu Makko 12:24-25, n'agamba mukola ensobi kubanga temumanyi byawandiikibwa wadde amaanyi ga Katonda. N'agamba ensobi muzikola kubanga temumanyi byawandiikibwa, tebabitegedde. Makko 12:24-25. Naye Yesu n'agamba mu Makko 12:25 n'agamba, naye bwe tuzuukira tugenda kuba ng'abamalayika ab'omu ggulu. Bwe tuzuukira tugenda kuba ng'abamalayika ab'omu ggulu. Kyategeeza okuzuukira nga tufunye ekitangaala, nga tuvudde mu kufa kwe twayingiramu Adamu, nga tuvudde mu kufa kati nga tulaba tugenda kuba ng'abamalayika ab'omu ggulu. Kati kankubuulire, ebintu byonna byonna by'osomako mu Bayibuli byonna byali biranga Kristo n'okulokola omuntu, byonna 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 byonna. Y'ensonga lwaki Kristo yasisinkana omukyala ku luzzi. Yesu Kristo yasisinkana omukyala ku luzzi. Kaali kabonero nti ye Kristo agenda kujja asisinkane ekkanisa, kuba omukyala akiikirira kkanisa. Kati Kristo okusisinkana omukyala ku luzzi kabonero agenda kujja asisinkane ekkanisa, aginnyonnyole, agisomese, ekkanisa eve mu ky'omubiri, kubanga ekkanisa yo eyagala ku kyamubiri, eyagala kusinza mu mubiri. Kati ye Kristo wajja eri kkanisa yaginnyonnyola n'agamba akaseera katuuse, abamusinza bamusinze mu mwoyo, mu mwoyo. Era omukyala akiikirira ekkanisa n'agamba Kristo, n'agamba bakitaffe baasinzanga ku lusozi luno, nga kitegeeza ekkanisa ye egenda kubanga erina byerumiriza egambe bajjajjaffe baakolanga bino na bino na bino. Yesu amuddemu amugambe, kkiriza kye nkugamba, essaawa etuuse abamusinza bayagala bamusinze mu mwoyo ne mu mazima. Kati omukyala akiikirira kkanisa, ng'omukyala oyo bwe yagamba Yesu nti bakitaffe baasinzanga ku lusozi luno, n'olwaleero ekkanisa bangi bali mu kugamba ffe okuva edda twamanyira biri bye twakolanga, eby'amateeka, eby'okuwaayo eky'ekkumi, eby'okusiiba. Waliyo ekkanisa eyogera bw'etyo. Kati ate eby'omwoyo nga tebimanyi, temanyi kibeerawo ng'ovudde mu mubiri guno. Kati ate Kristo ayogera n'abo abatatunuulidde mubiri, abalowooza ku bulamu nga bavudde mu mubiri guno, kubanga emmeeme togirabira mu mubiri guno, togenda giraba kagoberera omwoyo. Kati Yesu ye agamba akaseera katuuse bamusinze mu mwoyo ne mu mazima. Bino byonna omukyala oyo gwe yayogera naye ku luzzi lugero, kuba omukyala akiikirira ekkanisa, Kristo gy'agenda okunona. Ne Kristo n'ekkanisa eri mu mubiri. Kankuwa ekyokulabirako ekirala ekisembayo, ndooza kijja kujja ennyo amakulu naye nga bingi nnyo nnyo mu Bayibuli, nnyo nnyo nnyo. Kankuwa ekyokulabirako ekiri mu Ssekabaka, 1 Kings chapter 3, Ssekabaka ekisooka essuula ey'okusatu, tutandikire ku lunyiriri nga lwa 18 awo. Ku bakyala ababiri abaali bakayanira omwana, kubanga abakyala ababiri abaali bakayanira omwana, ng'ono agamba wuwe n'ono wuwe, baali bakiikirira ekkanisa. Leero waliwo ekkanisa ey'omwoyo erina obulamu, waliwo n'ekkanisa etalina bulamu. Omukyala omu omwana we yali afudde, kuba tujjukire omukyala omu omwana we yali afudde, naye ng'agamba oli omwana omulamu nti wuwe. Kati nga bonna abakyala bagamba omwana omulamu waabwe, ng'olwaleero woolaba ekkanisa buli bamu bagamba kye bagoberera kye kituufu. Buli bamu bakulaga nti be balina Kristo be balina obulamu. Kati lwe lugero olwali emabega wa abakyala abo. Bino byonna we munaatuuka mu ggulu, wonaatuuka mu ggulu ogenda kwewuunya. Baddamu ne babitusomesa n'amakulu gaabyo. Ojja kulaba nti kuva ku ntandikwa ye Katonda yalanganga Kristo, ate ng'atulaga ebigenda okubeerawo mu mirembe eginaddako. Buli ekiri mu Bayibuli kyonna
kati we tusomako nga mu 1 Kings chapter 3 verse 18 Bassekabaka ekisooka 3:18 tulaba nti the third day olunaku olwokusatu. Lwaki bakozesa lunaku lwakusatu? Kubanga olunaku olwokusatu Kristo lwazuukirako. Olunaku olwokusatu gaali makulu agalaga nti ekitangaala nga kizze, Kristo azuukidde aggyeewo okufa. Kaali kabonero akalaga nti ku lunaku olwo ng'ekitangaala kizze, emmeeme ebadde nfu nga bwe twafiira mu Adamu, nga ofunye obulamu. Kristo ayingidde munda mu ggwe, y'ensonga lwaki bakozesa olunaku olwokusatu nabo. Bassekabaka ekisooka 3:18 olunaku olwokusatu. Olunaku olwokusatu. In the same house, baali mu nnyumba y'emu abakyala babiri. Kati lwaki mu nnyumba y'emu abantu be bamu bagamba bonna basinza Katonda y'omu? Abayitirivu wano siri mu kwogera ku madiini, simanyi Basiraamu, simanyi Bakatuliki, simanyi Babuda, si be njogerako kuba abo bali mu kizikiza bafu. Naye njogera ku bano abakaayanira obulamu, nga bano bagamba ffe Yesu waffe mulamu, ne bano bagamba naffe tulina obulamu. Njogera ku bantu abagamba nti balokole, be njogerako. Olaba olunyiriri olugamba nti baali mu nnyumba y'emu abakyala babiri nga tewali muntu wa bbali, baali mu nnyumba y'emu. Kino kikulaga nti nga wolaba abalokole abagamba bakkiriza Kristo, nga temuli bano b'amadiini, temuli Basiraamu, temuli Babuda, bo bokka na bokka. Bo bokka na bokka be boogerako wano. Be bakyala abaali bakaanira omwana. Era olaba wano mu Bassekabaka ekisooka 3:19 1 Kings 3:19 omukyala ono n'ayogera omu n'agamba omwana w'omukyala ono yafudde mu kiro. Era omukyala ono n'agamba ensonga lwaki yamuse, lwaki omwana we yafudde. Omukyala ono n'agamba nti oli omwana eyafudde, omukyala oyo yennyini ye yeebakira omwana we. Kaali kabonero akalaga nti oyo afiira omwana we ye y'aba amulagajjalidde. Omwana gwe boogerako ye Kristo, ali munda mu ffe agenda okuzaalibwa. Omukyala ono yagamba nti oli n'amulagajjalira mu ye, n'amulagajjalira mu ye. Ate n'ekirala omukyala ayogera nti omwana yafa ekiro. Ekiro kitegeeza mu kizikiza awatali kitangaala. Era ng'oyagala okutegeera ekiro, jjukira Nicodemus, kubanga ekiro kitegeeza awatali kitangaala. Oli yajja wa Yesu Kristo ekiro, naye byonna bye baamugamba tewali kye yategeera n'ekimu, kubanga yajja mu kiro, yajja mu kizikiza nga tali mu kitangaala. Kristo tumutegeera tuli mu kitangaala, y'atumulisiza. Kati kikulaga kino, kikulaga wano nti omukyala ono eyafiira omwana we ekiro akiikirira ekkanisa etalina bulamu bwa Kristo. Naye ng'omukyala ono yafiira omwana yali agamba nedda ono omwana wuwe. Kino omukyala ono akiikirira ekkanisa etalina bulamu bwa Katonda, nga bali mu byamagero, bali mu bya ssente, naye nga bagamba abantu obulamu bwa Kristo weebuli, naye ng'ekyamazima omwana tamuyina, omwana si wuwe, owuwe yamulagajjalira. Tulaba mu Bassekabaka ekisooka 3:2 ayogera n'aga nti yazuukuka mu kiro n'atwala omwana w'ono n'amuteeka mu kifuba kye, n'addira omwana omufu n'amuteeka mu kifuba ky'ono. Kati wano kikulaga nti kiraga nti ekkanisa eyo etalina bulamu mu mwoyo, ate eddidde eyagala okulaga ensi nti yo balina omwana ow'obulamu, balina obulamu bwa Kristo. Kale ate baddira abo abalina Kristo bali mu kulaga ensi nti abo ba bulimba, tebalina bulamu. Ge makulu agaali emabega w'abakyala abo ababiri abaali bakaanira omwana. Kati nakyo nkireese nkikulage nti abakyala abo nabo lugero lwonna nga lusonga ku Kristo n'ebigenda okubeerawo mu nsi. Bassekabaka ekisooka 3:21 1 Kings 3:21 ono n'ayogera nti bwe yazuukuka ku makya okuyonsa omwana, then n'alyoka alaba
nti omwana yabadde mufu. Kati akabonero akali wano omukyala ono agamba bwe yazuukuka ku makya, kabonero akalaga nti waliwo ekkanisa egenda ku makya, kitegeeza ng'obudde bukedde ng'ekitangaala kivuddeyo. Mukama aba alaga nti waliwo ekkanisa egenda okuzuukuka okuva mu tulo, etandika okulaba. Omuntu aba yeebasa maaso gaba maziba batalaba. Kati wano Mukama alaga nti waliwo ekkanisa egenda okuzuukuka eve mu tulo ng'ekitangaala kivuddeyo, etunule, enaagenda okwetegereza nga bulijjo gwe bagoberera gwe balowooza mwana wa Katonda talina bulamu. Waliwo ekkanisa egenda okuzuuka egambe, bulijjo bye tugoberera temuli na bulamu bwa Katonda, bulijjo batulimba. Kyekyawandiikibwa ekyo, Bassekabaka ekisooka 3:21. Kati wano ku makya oli we yalabira nti omwana mufu. Ku makya kye bategeeza ng'ekitangaala kivuddeyo, ng'ekitangaala kivuddeyo n'azuukuka. Era abakyala bano olaba mu Bassekabaka ekisooka 3:22, abakyala bombi nga bali mu maaso ga kabaka, buli omu ng'agama omwana wuwe. Kati Mukama ali mu kulaga nti ekkanisa mu nsi ey'obulimba n'entuufu bonna bakulaga nti bajja ewa Kristo, bonna bagamba nti ffe batuufu, ffe gye tugoberera, ffe tulina obulamu. Naye bakulaga nti mu Bassekabaka ekisooka 3:24 kabaka ayogera agamba bandeetere ekiso. Kati ekiso, ekitala, kye kigambo kya Katonda, ye kabaka agamba bakireete, kubanga ekiso kye kigenda okwawula. Ye kabaka agamba baleete ekitala. Ssekabaka ekisooka 3:25 kabaka agamba baleete ekitala, baleete ekiso, basalemu omwana ono ebitundu 2. Ensonga lwaki yagamba ekitala, Katonda yali ali mutulaga nti mu makkati awo ng'ekkanisa z'oku nsi zino zigamba ffe batuufu, ne bano bagamba ffe batuufu, Katonda agamba ekigambo kya Katonda ekitala kye kiryawula. Nga bwe tulaba mu Baebbulaniya 4:12 awalaga nti ekigambo kya Katonda kitala kye kisobola okwawula emmeme n'omwoyo, ebigendererwa by'omutima n'ebirowoozo. Kigambo kya Katonda kye kibyawula, si magezi g'abantu. Era ekigambo kya Katonda kye kiri mu tunnyonnyola, kye kiri mu twawulira. Ekigambo kya Katonda kye njogerako si kino ky'owulira nze njogera, wabula nze we mmala okwogera, Omwoyo Omutukuvu akuddiramu munda mu mutima gwo okukakasa ekigambo ekyo. Kati Omwoyo Omutukuvu oyo kyakunnyonnyola kye kigambo kya Katonda, era kye kirikulumiriza, era kye kirikusalira omusango. Ekyo ky'owulira munda mu ggwe, kubanga oyo atalina Mwoyo Mutukuvu munda mu ye, ne bw'awuliriza talina mwoyo amuddiramu mu ye, kuba omwoyo akujjukiza bye wasoma, bye wayitamu, ebintu eby'enjawulo, abenga ateeka ekinkumu mu mutima gwo nti ebigambo ebyo bituufu. Kati oyo atalina Mwoyo Mutukuvu mu ye, ekigambo kya Katonda takiwulira. Kati oyo awulira naye tategeera, atunula naye talaba. Kuba mba sitegeeza okuwulira n'amatu gano, okuwulira n'omutima ekigambo kya Katonda, kubanga Kristo ye mubuulizi. Ffe bwe twogera ye yakuddiramu munda mu ggwe. Kati waba takuddiddeemu munda mu ggwe n'otegeera nti ono ayogera mu magezi ge ng'omuntu, ayogerera mu mubiri. Ne Kristo omwoyo waakunnyonnyola munda mu ggwe n'otegeera ekigambo kino kituufu, kuba ye gw'oyagala okuwuliriza ye. Amiina. Era kabaka lwaki yagamba baleete ekitala? Ye anoonya kwagala kuli ludda wa? Kubanga okutegeera Katonda waali, olw'okuba Katonda kwagala, ku ssaawa eyo ekitala kyo kinoonya kwagala. Kristo anoonya kwagala mu ffe, era atulekera tteeka lya kwagala. Era we baaleeta ekitala we bati basale, omukyala ono nannyini mwana n'agamba nedda, omwana bamuleke tebamusala. Oli omukyala atali nannyini mwana n'agamba bamusale, bonna bamufiirwe. Kati kabaka eyali anoonya okwagala n'ategeera ono agambye omwana tebamusala, ye nannyini mwana. Kabaka n'aba ng'azudde okwagala we kuli. Kati naffe makkati awo nga bano bagaba batuufu ne bano bagaba batuufu, okwagala mu mitima kye kigenda okulaga Katonda ye wa waali era we watuufu, kubanga Katonda kwagala. Kati bino byonna mbyogedde, twavudde ku kibuuzo lwaki baabalanga basajja tebabala bakazi, nga ndi mu kulaga nti
abakazi lugero n'abasajja lugero nga lutulaga Kristo n'ekkanisa nga bino ebintu byakwekebwa. Y'ensonga lwaki olaba ne mu Timoseewo ekisooka 2:14, Timoseewo ekisooka olaba Timoseewo ekisooka 2:14 ojja kulaba nawo nga bakulaga nti n'osoma Timoseewo ekisooka 2:11 ojja kulaba nti omukyala ayogerwako. Omukyala ategeeza kkanisa, bategeeza kkanisa era bagamba nti omukyala ne bagamba omusajja si ye yalimbibwa wabula omukyala ye yalimbibwa. Baba bategeeza nti ekkanisa ye yalimbibwa, si akulembera ekkanisa wabula ekkanisa ye yalimbibwa. Bino ebintu byonna bya lugero, bya lugero. We bagamba nti Adamu si yalimbibwa wabula Eva ye yalimbibwa, bino bya lugero bategeeza kkanisa. Tebikwatagana nti gwe omukyala nti olw'okuba ono omusajja we boogera Adamu bategeeza ye. Nedda, bino ebintu bya lugero era byogera nga tuvudde mu mubiri guno. Adamu gwe boogerako si mubiri guno wabula bino bya lugero. N'omusajja gwe boogerako kyobola bagamba son of man, tebagamba son of woman, kubanga boogera ku w'omwoyo omusajja eya Katonda gwe yasizaamu omukka n'afuuka emmeeme ennamu. Ng'omukyala yagenda okuwa obulamu bwonna ensi nga Eva bw'ola nti Eva yazaala, ekkanisa yagenda okuwa ensi yonna obulamu bwa Katonda. Kati bino ebintu byakwekebwa bantu ba Katonda abalungi, bya lugero. N'olw'ensonga eyo gwe w'osoma n'olaba nti baabalanga basajja bokka, lugero luli mu kulaga nti bw'ova mu bulamu buno ebyaddala byonna tebigenda kubaawo. Ebyaddala byonna bye bijja okubaawo, ebitali byaddala eby'omubiri tebijja kubaawo. Y'ensonga lwaki baabalanga basajja bokka. Kabonero akakulaga nti omusajja Katonda yamusizaamu omukka n'afuuka emmeeme ennamu. Omukyala ye bajja lubiriizi mubiri mu Adamu. Kati kabonero akakulaga nti ekyaggyibwa mu mubiri si kyaddala tekiriiwo, era ova mu mubiri guno ebitali byaddala togenda biraba. Y'ensonga lwaki baabalanga basajja bokka. Kabonero akakulaga nti ekyo kyokka eky'omwoyo kye kyaddala. So nga etuva mu bulamu bw'ensi eno ffenna tugenda kuba nga bamalayika. Tewagenda kubeerawo musajja oba mukazi, wabula wano ku nsi twatondebwa bwetyo olw'okutuyigiriza, olw'okutuyambako okumanya enteekateeka ya Katonda. Nzikiriza bantu ba Katonda abalungi nti mu bino bye twogedde, ebibuuzo bye twogedde biddiddwamu. Ekibuuzo ekyabadde kisooka, Sitaani yavaawa? Ne tukyogerako nti kasita obula wiiru ya Katonda okusalawo kwa Katonda ne kuvaawo n'okola okusalawo kwo, oyo Sitaani, ekyo kibi. Kyobula Katonda agamba ayagala kyayagala kikolebwe. His will be done on earth as it is in heaven. Kati mu ggulu teri yeesalirawo, basalawo Katonda ky'ayagadde. Waliyo God's will, kyayagala kijje wano ku nsi. Ekyo bwe kivaawo olwo Sitaani kwe kubeerawo. Naye nga ye Katonda teyatonda Sitaani, ye yatonda Lusifa omusinza ng'era mulungi nnyo. Ezeekeri 28:17, Ezeekeri 28:15. N'ekibuuzo ekirala kye twogeddeko eky'omusirikale, ti omusirikale bamutuma akole ekintu kyonna oba kutta, akikole ng'ate alaba mu maaso ga Katonda kibi, akole atya? Ne tukiddamu nga tukozesa ekyokulabirako kya Dawudi eyalagira batte Uliya, n'alagira omusirikale we Jowabu atwale Uliya mu maaso mu lutalo wanaafiira. Naye tulaba mu Samwiri ekyokubiri 12:9 okuvunaana bwe kwajja baavunaana Dawudi, si Jowabu omusirikale eyatwala Uliya mu maaso go afe, wabula ekiragiro gye kyava eyasalawo ye yavunaanwa. Kitegeeza n'omusirikale ye alina kukola mukama we ky'amugambye, avunaanwa y'oli eyakoze okusalawo. Mukama abakuume, mwebale kumpuliriza.